mwaka wa 2018 abantu bana bajjiridde byabwe bagoba ku bizingo muri mukusa ne Lwamunyo Ntebe nga babalanga okwenyigira mu nvuba embi saako okutataganya ebyennyanja gye bizaalira. Mu kiseera kino ebikwekweto ku nvuba embi byali bikuliwa Lieutenant Colonel James Nuwagaba bwe baatuukawo n'ekigungu ne bakagana n'okuzimbawo amayumba gano basobole okufuna we beegeka oluba. Babadde bakaweza emyaka 3. Olwo olunaku lw'eggulo omuliro gwabaluse okusanga ku mirimu z'olweggulo ne gusaanyaawo kumpi amayumba gonna. Wakati mu muliro guno waliwo abaatunze omwoyo ng'enkoko emira ensanafu ne babaako bye bataasa. Enkoko yino n'obwana bwayo alinawo akaduuka omuntu ave wakanga amanyi nti agenze kutunda butooke bwe omuntu abadde ataddewo ka bizinesi ak'okusuubula obuli mulimu obutonotono obwo abantu abo be basinze okukosebwa mu kitundu kino n'akutwaliza wamu ng'abavubi abakolera mu kitundu kino bonna bakoseddwa naye nga kusomozebwa kwa maanyi nnyo abantu bonna basigadde nga tebalina beegeka luba. Ebimotoka ebizikiza omuliro okuva ku poliisi okisaawe ky'Ennyonyi Ntebe bayitiddwa bukubirire kyokka nga tebirina bwe biyita kutuukayo bwe batyo ne balemesebwa okubaako bwe bataasa embeera. Nga n'empewo eva mu nnyanja efuwa butereevu mu muliro kati nga gwambuka ng'ate bo bagutunuddemu bwe bati nga tewaliwo kye basobola kukola. Tetuyina kkubo, emmoloka eziza okuzikiza omuliro, mmoloka zeetoolodde eri ate n'ekkubo lya binnya. N'ekirala ekisinza okunnuma ze mmoloka zino okujja okuzikiza omuliro ne ziyimirira wali okumala essaawa nnamba enkambi yonna nejja neggwaawo. Wabula ng'omuliro gusemberedde kamera ya poliisi enenkesi. Poliisi yayimukiddemu okwezooba nagwo era kyatutte akaseera okusobola okugitaasa. Kino nno tekyasanyudde batuuze. Yimiridde buyimiriza mu kifo ky'ozikiza omuliro simanyi oba zize kuuma kamera yaabwe zokka kamera ze zirina omugaso simanyi oba fe abantu tetulina mugaso. Basinze kujja kutaasa kamera yaabwe eyo bamugiraba balina kamera awo gye basinze okujja okutaasa naye ebintu by'abantu byonna byonna bikoze eki ebintu by'abantu biweddewo. Aba-CAA ne bajja wano abakaato bataaseko ebintu by'abantu biyidde n'asaba ti bamuwe amafuta akwate azikirize omuliro. Lwaki abasaba amafuta ng'ebintu by'abantu bijja tumuwe amafuta asooka azikirize. Gavumenti teba amafuta baga basobola okuvuga amafuta ne bagenda gye baagala. Kye twasanze ng'ekyokusoomooza nti obuyumba bwekutte waliwo enzikota y'amaanyi nnyo era ng'ebimotoka byaffe bino ebinene nga bimubiraba byabadde tebisobola yita mu makubo agalekebwawo. So tusaba bonna abanaaba planning okuzzaawo landing site eno balekewo amakubo g'ebimotoka naddala ebizikiza omuliro ebiyinza okuba nga biyita. Era enteekateeka eziriwo kati za kumanya ani yabadde nannyini kayumba omwabadde ebidomola bino bya peteroli omuliro guno we gwatandikidde tusobole okumanya ekyaleetedde ne peteroli ono okuba nti no akwata omuliro. Tuzeeyo ku makya okwetegereza embeera nga waliwo bwe tusanze ng'ate ennaku eyongedde okubennyika kubanga bye baataasizaawo ab'engalo empanvu babyekomezza bwe batyo ne baviiramu awo nga ekyomusota. Obwedda tusomba ebintu okubifulumya wabweru yingini wogiteeka olinaagibba amabaati wogateeka olinaagabba era omuggo guno gwenkutte mbadde nkuba bantu batwala amabaati g'abannaabwe tukedde essaawa 11 wano okukuuma ebintu. Embeera ebadde ereka bulungi nti bangi tebasigaza kantu konna era bibaatibaati kubadde okuba amaaso. Era abantu nga bw'obalaba awo buli omu olugoye lwalina luyasigazza. Tetulina ngoye, tetulina wadde seffuliya wadde ki naye nga tubadde tusaba obuyambi okuva mu bitongole ebyenjawulo batudduukirire kuba tetulina na kyakulya tetulina byakusulako tetulina buli kimu tewali. Olwo ekitongole ky'ebigo bitalaze essente ezo zibaawo eno essaawa okujja okuyamba ku bantu bano. Abakulembeze omuli omubaka w'ekitundu kino Michael Kakembo sako RDC n'Owanjuki be bamu ku bakedde okusaasira abatuuze bano. Kaseera kakulaba nti gavumenti ne Ministry ya Disaster Preparedness eyimiriddewa mu nsonga efaanaganako bweti. Njagala okukubira omulanga Right Honorable Minister Nabbanja nkimanyi kati awuliriza ate mukazi mukozi namulaba e Masaka ngadduukiridde ab'omuyaga namulaba e Kayunga ngadduukiridde abaafuna obuzibu sebo n'Entebe twagala okuba omulanga nti Entebe Kigungu twetaaga ku byokulya emmere tewali alina akawunga alina omuceere alina ebijanjaalo aleete alina bulangiti alina essuuka alina engoye ez'okwambala kano ke kaseera okudduukirira abantu baffe ab'ekigungu. Abamu bakutte ebintu byabwe era babikutte bagenda kukwatibwa bavunaanibwa kubanga toyinza ate kubba leediyo ya muntu oba nobba essimu ye ate nga gw'olaba nti omuntu ali mu buzibu.
ng'oggyako okubasuubiza obukuumi. RDC Nju kyagamba nti bano beetaaga okuyambibwa mulamu obwa bulijjo. Naye tugenda gezaako okulaba nti at least tutegeeza Prime Minister tulabe nga abantu bano balina engeri gye bayinza okuyambibwamu. Nga bwe mumanyi nti ebibamba ebigasho bitalaze tetulina ngeri gye tuyinza kukikola kubanga gaffe wano RDC office ntono tulina okukituusa ate bakama baffe ne tulaba ki kye bayinza okubayambako. Wadde nga bamu bagamba nti omuliro guno gwavudde ku Tadooba, abalala balina okubuusabuusa nti wandi baba baagala okutwala ekifo kino nga bayinza okuba nga bwe babateekedde omuliro. Ekitongole kya Red Cross kyabakaganya dda ne kaweefube ow'okuwandiisa abantu bano okusobola okulaba engeri gye bayambibwamu.